n'abaliko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS body cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS immune booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Sitani yabawamba bamukolera emirimu gye naye nga lwaki yabawamba kubanga bakkiriza okumuweereza. Nze gwolaba nali mpeereza sitaani naweereza sitaani ebbanga eriwera nga kinnuma nnyo naye nga simanyi nti ndimuweereza. Nakola ebintu ebingi sigenda byogera naye byali bibi sirina kye saakola mu kuweereza sitaani. Nakola bingi nnyo. Totuwaddeeyo ku bye wakola kuba alaba ayinza okuba ali eyo ng'abikola ye nga tamanyi nti awaba aweereza sitaani. Kye nnyinza okugamba osobola okukola ekintu kyonna kyonna oba oyagala oba toyagala kubanga gwe tokola nga gwe b'oyagala abula obeera okolera mukama wo. Baneeno abantu sami benasanga eri nga basibe jjukira tebasobola kuvaayo okuggyako nga bezeemu bokka ne bagamba nti sigenda kuddamu kutambulira mu kibi kubanga ekibi kyo kye kikusiba kyokka. Kyokka olaba nkifaako ennyo nnyo kye nsinga okwogerako kubanga kye kituleetera obuzibu ne tubeera nga tetuteredde mu makubo gaffe. Ekibi baneeno abantu mulimu abatanaba kulokoka jjukira already bo batambulira mu kibi naye abo bonyize nyinza okugamba nti bali innocent bali ignorant tebamanyi abo bo baweereza ba sitaani automatically. Waliwo n'abantu abalala ate abo bo sitaani abakozesa nnyo nga gwe wamanya olina mulokole teri Sunday gy'omisinga basabi buli Sunday aba ku church oli mulokole waddala
naye nga naawe oli mu busibe, oli mu kkomera, sitaani akukozesa. Ebintu waneno ku nsi tokyabba, tokyayenda, buli ky'omanyi ky'otokyakola njagala okubuulira okikola eri sitaani. Kyokka ng'oli mulokole wano oyambala bulungi, oyogera bulungi n'abantu, obayisa bulungi, naye ng'ate eri sitaani oli mukozi we. Kubanga lwaki? Akubanja, yawamba obusika bwo era wakkiriza n'omutima gwo okumukolera. Abakozesa emirimu egyanjawulo era wano we wagenda okugira ekigamba nti abasinga obeera owulira nga oyagala Mukama, nga mugwe omu owulira wandiyagadde obeere ng'osaba, wandiyagadde obeere nga otambula nga Mukama wayagala. Naye singa wabaawo ekibi ekyo ekyotayagala kuvaamu, kyokka ebiseera ebisinga omanya oba kimu oba bibiri naye nga kibi, obeera muddu wa sitaani. Abakozesa obeera omukola ate bw'okolera sitaani ye waabujja, tosobola kuweereza abakama babiri. Kino kyokka nkikugambe, ojja kusalawo oweereze Mukama oba oweereze sitaani, kubanga bw'otoweereze Mukama ogenda kubanga oweereza sitaani, oba oyagala oba toyagala. Okay. Kale, tuline Adela, tugezaako kubeera nga tusomesa. Omulamwa gwaffe leero tutambulidde nnyo ku kibi. Ekibi kubanga ekibi kyekituleetera okukola kyekituleetera okukolera sitaani actually. In fact ekibi ye sitaani. So abadde annyonnyola nti gwe oyinza okulowooza waloko naye alina kyagambye nti otaba nnyo ng'ogoberera ebya Katonda salvation, ffenna kye tuyaayaanira, oyinza okukifuna n'ofuna ne kikufuukira oba ekizibu oba nkyogerewe ntyo nti oli ali eri basi mulokole era gw'ovuma ayinza oba byabikola ng'abikola innocently, ng'ekibi Yesu akikola naye nga olumu tamanyi na kumanya nti kyenkola ki. Naye ggwe eyalokoka ate olumu ebibi bino ng'obikola ate ggwe oba mu bulabe nnyo kubanga ggwe oba omanyi kyokola nti kiki kibi. Jjukira amanyi ebingi alibuuzibwa bingi. Kale nkujjukiza bannaaye gwe yenna nga olina kyoyagala okuyambako ku mbeera ya Gordon. Oyo ali mu kkomera abika awezezza emyezi oba 3, simanyi sure, but I think emyezi nga 3 ali mu kkomera Ekigo. Oyagala kugenda mulabako, mulambulako, oyagala kubaako maybe kyoyamba abaana tebalina olumu oba alina kyoyagala obbaweereza, osobola okukuba ku nnamba ya mukyala we n'oba ng'oyamba. Gwe wenna eyali nga Gordon okkiriza mu byali ayogera era ng'ogamba musajja wa Katonda. Ennamba eri 0772 84 8715. Simanyi ddi wanadda mu kkooti naye nga gyali twagendayoko ne tumulabako. So kuba kweyo tokubira Roland, tokubira Sami, tokubira kubira mukyala we kweyo ennamba ebikwatagana ne Gordon na kyonna ky'oyagala maybe okuwaayo oba okumuyambako. Buyambi bwonna oba olina bw'oyagala okumuwa kuba kweyo ennamba 0772 84 87 15. Mukyala Pamela ajja kubeera ng'ate akuresiivinga bulungi. Okay, kakati ekintu kya wabadde otandika
wena kye wagambye nti obudde buweddeyo. Then ate oli we twali tukola nga episode ezasooka wagamba obudde buweddeyo naye n'oyongerako era n'ogamba naye abantu balinga abatabiriiko. Bali otegeeza ki? Just njala oddemu okinyonnyole bulungi. Anti obudde buweddeyo abantu okubeera nga tebabiriiko abasinga balowooza nti bakyalinayo omukisa era kyekimu ekyo kiddamu n'ekibuuzo kye wabuuziza wali nga babeera beenenya nga baddamu beenenyeza nga babiddamu kubanga ekintu ekyo bakikola olw'okuba bakyalina mentality egamba nti bakyalina omukisa bakyalinayo obudde babala ku myaka egijja kyova olaba era abasinga kibazibuwaliramu okukyukira ddala abeerako ekyo kubanga ye amanyi nti alina omukisa naye nga tegukyaliyo. Sigale nga nkubuulira kuba neeno abasibe be mbaddeko nalaba abantu bonna mu mwoyo eri sitaani nga bamuweereza nga ekyali kibafuula abaddu kubanga batambulira mu kibi bo nga waneeno ku nsi tebakyanywa mwenge tebalina nnyo bye bakyakola kubanga barokoka. Bw'orokoka waliwo ebintu ebimu bibeera bikukwansa ensonyi era nga tokyabikola kubanga okimanyi nti omulokole talina bikola naye nga ebyo bye baavaamu byennyini n'okusingirawo babikolera sitaani nga babikola nnyo n'amaanyi ate eri okola nga teri naakugambye nti kola kino gwe mwennyini ojja n'otandikirawo kuba obeera omanyi omulimu gwo obeera omanyi nti oli muweereza nga tewaliwo wadde okugamba nti kola kino naye ng'ate ebya Mukama tosobola bikwasaako wadde akagalo kubanga lwaki wakkiriza okuweereza sitaani. Kati tosobola beera na bakama babiri oli Mukama wamukwasa ebbali kati oweereza sitaani. Nalaba abaana abawala nga abawala n'abalenzi njogedde abawala n'abalenzi naye nga n'abasajja baalimu kati nga bano ku nsi tebakyayenda tebakyalina waliwo ebibi ebimu tebakyabikola naye nga mu mwoyo babikolera ddala ate n'amaanyi nga babeera bwereere bukunya bwennyini nga sitaani abakozesa jjukira buli osobola okukola ebintu byonna mu mwoyo naye nga bijja wano physically obikoze eri naye nga wano bihapeninga nga naye gwe abikoze ne wobanga tokiriiko you are not aware about that naye nga kyokoze kyonna mu mwoyo it happens here. Bw'otta ku muntu wano afa ne waba tafiiriddewo aba agenda kufa olunaku lwonna lwafiiriddemu naye nga wasoose kumutta eri mu mwoyo. Kati lowooza ku nsonga eyo obeere oleme kuweereza sitaani abula oweereze Mukama. Nina kye sitategedde mu byonnyonnyodde wano ku nsi nga ndi mulokole era ebibi nga nabivaako naye ate mu nsi y'omwoyo nga nkolera sitaani awo sitegeddeewo kijja kitya kuba mbadde manyi we mba mulokole era wano nga nkola ebyobwakatonda omwoyo gwange gubeera guli ku bya Katonda ate kati mba ntya ng'eno mu mubiri nkola bya Katonda ate mu mwoyo nga nkola bya sitaani. Nga sinaba kulaba ku byabalala nze mwennyini neesookerako nakoleranga sitaani era nze mu kusooka nasooka ne ndowooza nti ndi w'amaanyi nnyo era ne mbeera nga saagala na kuvaayo nga binnyumira ng'obeera w'akabi nnyo ng'owulira amaanyi era yenna yali agenzeeko mu eyo ensi ebeera ya njawulo nnyo obe osobola n'okutuuka ekiseera ng'oba oyagala oveewo waneeno kubanga eri buli kintu kyonna kyangu nnyo nsi y'omwoyo ye ne woba oyagala kati we ndowoozaako ogendako ewaffe erukunjiri kati singa natuuseeyo dda
nga ntudde ne mu ddiiro nnyumya mu mwoyo ate wano tekiriiwo kyonna kyonna kyoyagala newokirowoozaako obulowoozi kyo kijja okiraba kati nabeerawo befo nga sinaba kumanya nti mbeera mpeereza sitaani ng'omanyi oweereza Katonda nze manyi nti ndi mulokole nga manyi ndi wa kabi oli mu Katonda nnyo naye era nakimu nalinga nkimanyi nti sitaani yali okunkozesa naye nga ebiseera ebyo nga saagala mmanya nga ngamba kasita birungi obeera owuliranga birungi kyova olaba bonna abaweereza sitaani obeeramu n'ekintu gweobeera olabanga oba ali waggulu ennyo obeera tolina kyotya kale n'okufa kwennyini obeera tokutya naye ng'ate tulowoozaako ku kimu kyokka ng'omaze okuvaawo kubanga teri akolera newakuyita amannya gonna n'akuyita amalungi gonna ng'oli kumukolera tewaliwo kirabo ogenda kufa ozikirire anti Adela kyesitategedde wano ku nsi nga natereera byonna Katonda byagaana sibikola mbeera ntya mwoyo ate nga nkolera sitaani kyenjagala omumanya kyolaba mbadde nsaba oba osobola ompe ku example nti oyinza okuba tonywa mwenge togira kino naye ng'okola kino yes wenjagala otegeera bw'olokoka obeera tomaze abula otwala eddaala ery'okukyuka ate tewaliwo okukyuka okulala kwonna okusinga ku kuno nti ova biri bye wali okola luli nga tonaba kulokoka bw'oba nga walokose biveemu kiyinza obba nga tokikolerawo nti walokose jjo leero tokyabiriimu osobola okubeera nga bikyakusumbuwa ebimu naye nga gwe mwennyini oli kugezaako bivaamu todda mu bye wavaamu kati ekyo ekiteeka abantu mu makomera kwe kuba nti baalokoka naye ne babaako bye beesigaziza biruli bye twayita eby'omuzizo ne babeera nga babyezizise babimanyi naye tebabivaamu akyova olaba baweereza ba sitaani wano tebakyabba naye yeeraba abba mu mwoyo takyanywa mwenge naye eri agunywera ddala asobola n'okunywa wano wonna nga mwenge kyokka wano tanywa buli amutunuulira alabanga omulokole lwa nsonga alina kyeyeezizika kyamanyi kyakola ekibi kikula kya sitaani ekyo abeera tasobola kuleka okuggyako nga osoose n'okivaamu bannaye n'abantu bakolera sitaani naye nga Mukama jjukira okolera sitaani oba tolina kuweereza Mukama kyova olaba luli nagamba mbu obeera n'ebyomuzizo saddaakayo ebeera tekkirizibwa kubanga tosobola weereza bakama babiri kati bw'oba oweereza sitaani ebya Mukama biyinza n'okuzibulwaliramuuko toweereza bikulema n'okulema kubanga bwe baweereza mu bya Mukama byonna babeera wiiki nga tebalina maanyi omuntu nga tasobola wadde esaba Lord's Prayer esaala ya kitaffe nga tasobola gisaba kyokka ate nga mulokole era aweereza Mukama sitaani abakozesa babeera beetika emigugu babeera bakoowa muri babeera bakimanyi nti kino tebalina kikola naye olw'obunafu nti bo baagaana okukyuka nga balina okikola munnange babeerayo bakimanyi jjukira eri tosobola kwegaana obeera okimanyi okuggyako ekiriwo sitaani yamala n'akoozaamu byonna era abasinga bakola nga balowooza bateredde nnyo nga waliwo ebimu bye batambuliramu bibasumbuwa tebanaba kusumululwa naye nga eby'omumwoyo bye bakolera sitaani byo abibakweka tabibalaga kuba amanyi nti bwabikulaga ogenda fuba nnyo obivaamu omudduke naye nga byo byonna oba obijjukira oba tobirabye oba tokimanyi bw'oba ng'okyalina ebibi by'otambuliramu obeera oweereza sitaani ewa Mukama obeera ne limiti
baba tokyalinga kubanga sitaani abayinako obusungu. Tosobola kukolera Mukama at the same time ng'oweereza sitaani. Tekiriiyo. Kijja kubeerayo nga ggwe naye kikukosa era gye kikutwala si walungi. Kyova olaba banene abasumba agenda kujja akatuuti ababuulire mugenda kufuna kino, mugenda kubeera bwe muti, mugenda sumululwa, agenda babuulira byonna bye mwagala okuwulira naye tagenda babuulira biki byakola eyo. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu. Ago ge mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku ssimu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo, bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Nina ekintu ekimu kye nazuula njagala nkikubuulireko. Mu maaso ga Mukama tewaliyo musumba, tewaliyo pulezidenti, tewaliyo mwana muto, ffenna tuli kyekimu. Oba omuwadde omwesize nnyo n'omulekera byonna byonna, ekifo ky'ogenda n'osaba gwe n'obeera ng'obitwalira omusumba oba ofunye ebirooto akusabire akukolere era muwa kitiibwa. Kino nkyogera kuba waliwo awantu awamu nze n'okungoba abangobako naye nga bagala mbeere nga mpa omusumba ekitiibwa mulabe nga obaani nga ye Katonda. Nze mbawa ekitiibwa era siina gwe siwa kitiibwa kye, naye nze nga nze omu ekya Katonda togenda kitwala. Ne wonna bw'oyagala bakuyise batya, nze sigenda kuyisa bwentyo kubanga nkimanyi nti ffe tuli kyekimu. Obalaba abanene abasumba n'abo benjogeddeko nti abakulembeze bw'obalaba mu mwoyo babeera nga abaana bato era babeera balabanga gwe wanga ali ani obeera mukulu ku bo, babeera bakuwa respect.
ng'ogyeko kino anti basobola okujja mu mirundi gyanjawulo oluusi osobola obalaba nga bakulwanyisa jjukira abaweereza ba sitaani nga bakulwanya omuntu yenna ng'atambulira mu kibi abeera aweereza sitaani oba omanyi oba tomanyi kino nkizeemu kati baneeno lwaki saagala obeere nga obakulembeza nnyo buli kimu ng'obeesiga karo ng'obeesiga nnyo babeera bakwegomba babeera bato nnyo abasinga babeera bwereere ate kye bakola bakimanyi ajjawo katuuti n'ayogera byonna basumba byonna jjukira bo balina bye baagala okuwulira naye oyo omusumba tagenda waliwo byatagenda okugamba tomanyi bulamu bwe bwatambuliramu kati singa oleka okumuwa ekitiibwa kyonna n'okiwa Mukama era n'obeera nga gwe omu weesabira wekka ojja kuwangula naye wonna weesiga omuntu ojja ttomera kati abasumba bano tubawulirizenga up to what extent kino oba ontegedde kyekyembuuziza because oli ajja kugamba waliwo kati waliwo kati for example omwana yadde alina enamba gyansaba nemugamba buzibu ki nanga nina ebintawaanya bya spiritual things nemugamba olimuga naye tolina kwesiga muntu yenna olina kwesiga Katonda nanziramu naŋŋamba anti ffenna tuba tulina okuba nga tulina gwe tuli anda tulina okuba nga tulina oba bakyogera batya tulina okuba nga tuli wansi wa muntu bwatyo we yaŋŋambye nga ndaga nti abantu bano batuwa guidance kati kyewola ndi mu kubuuza tetulina kubawuliriza up to what extent omuntu yenna ne waba nga si pasita ne waba nga si wa bitiibwa byonna by'omubulabamu muwulirize kubanga ife ffenna tuli bantu naye ffenna buli omu ayina tuyambagana nze Sami nyumirwa nnyo nenkuwuliriza kubanga bwe nkuwuliriza nina oluusi byemmanya bye mbadde simanyi nembifuna ku ggwe n'abasumba asobola okubuulira n'obaako by'ojjamu naye ekyo ekyokubeera nga obakulembeza nnyo n'obawayo buli kimu nga owulira bw'aba takusabidde kale oba togenda kuba bulungi tebikola nga takukutte naye ng'ate tomanyi nti naawe omu osobola okwesabira oli wa muwendo nnyo totunuulira bitiibwa by'abantu biveeko binaakusuula tewaliyo bitiibwa teriyo bitiibwa mu maaso ga Mukama teriyo bitiibwa tubawa nnyo respect era nze mba respectinga nnyo naye totuuka ekiseera nga gwe buli kyoyagala omumanya olaba nga wataakuyambe togenda kuyitawo kati awo faith egenda kuviiramu bwa ddala mazima ng'osabye ng'ate bwe tusaba tukkiriza nti Mukama akoze kuba nange enkuŋŋaana tulowooza nti nenkubadde nga sina kyaki nze nganze omu sinabafuna kyaki naye newe n'abangifunye ngenda ssanyuka era mbeeremu eyo kyaki nga wensabira naye enkuŋŋaana n'abantu ab'enjawulo njagala nnyo nempuliriza naye sisobola kukwata kitiibwa kya Mukama nenkiwa omuntu yenna ate nga bye biri kubaawo mu nsi nogeza n'olaba banene abantu betwesiga emirimu gyabwe si mirungi era tebakuliiko nti bakutwala mu ggulu bali ku byabwe nga bo bokka ate nga bo already bamaze otegeera wagye balaga Sami waliwo omusajja omu namulabako
so bangi neke nsooke nkubulireko ono engeri gye njogeddeko ku kino. Ono omusajja alina abantu bakulembera muno mu Kampala bangi nnyo, kibiina ky'abantu bangi. Lumu lwe namusanga yali waliwo oluyimba lwe yali ali okuyimba nga bali bw'oba omutunuulira owulira ayogera kuba yalina oluyimba lwe yali okuyimba ng'ayimba yakulembedde yalinga kyakisa asobola alaba kizimbe naye waaliwo abantu bangi nnyo 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 ng'eringa kanisa kati alina oluyimba lwe yayimba bali ne bazina ne basanyuka nnyo ne bayimusa n'obutambala waggulu nga entuuyo kwegamba bali happy nnyo naye nga eyo message gye eyali mu luyimba oyo omusajja omwami gwe ndi okwogerako Musumba naye yayogera ebigambo nayimirira buyimirizi n'entunula ng'ali okuyimba abagamba mbu bonna ffenna tugenda ffenna mu geyeena tugenda ffenna mu muliro n'ayogera ebigambo bali ne basanyuka nga teri wadde omu asobola okuyimira ne yeetegereza biki byali okwogera kubanga n'oluyimba lwe yayimba lwali mu lulimi lwe simanyi naye nga nasobola omanya message behind that song. Waliwo ekintu ekyasingayo okuneewuunyisa kubanga baneeno bwe yali ali okuyimbira baali ku kyaki nga yo yokka naye nagenda okulaba nga okwatiddemu n'ensi yonna nga batandise omugobera ku kabina nga bonna bonna balinga abagudde eddalo bonna bonna ng'eringa magic nga balowoozaako ku kimu nga bamulabanga oba yagenda obbakulembera abatwala mu ggulu. Olwo oluyimba lwennyini lwe yayimba nkubuulire waayitawo akaseera ennaku si myezi olwo oluyimba lwennyini lwe yayimbira eri gye namusanga n'aluyimba ne wano ku nsi era ebigambo saasobola bitegeera naye already nali mmanyi message behind that song era bwe yaluyimba nga bwe kyali nga bwe nakiraba wali ensi worldwide abantu bonna si Uganda yokka bonna babeera nga olwo oluyimba lwakwatayo era bw'obanga oli omu nga wawulirizako olwo oluyimba tekyali kirungi naye ng'agamba ata tugenda mu geyeena terwali luyimba oyo omusajja era olwaleero simanyi oba bakyamuyita Omusumba kubanga alinga munakatemba azanya comedy simanyi yabeera nnyo fame ku TikTok naye obanga omanyi nti wayimbako Kasongo nga nawe oli omu ku bayimbako oluyimba terwali lulungi era Mukama kyasobola okusonyiwa vaayo kubanga lwali luli kuwamba abantu just nga lwakuwamba abantu nali manyi yaluddamu buzi kuba Kasongo gye luli manyi yayimba buyimbi weda oluyimba olwaliwo emyaka gyedda ifeffe gwasobola okumanya nti oli yayimba buyimbi naye ye nga ye abeera amanyi kikyakola kubanga omusajja w'omutunuulira amanyi bulungi kyali okukola yesu nze we namulaba nalabanga abeera si kye yandiyagadde okubeera nga ayiwayo bw'ati abantu naye ng'ate alina okikola kubanga mulimu jjukira tokola ggwe by'oyagala abula okola Mukama by'ayagala ye kati nga talina kyakikolera alina okuweereza alina okukola alina oweereza Mukama we ne kati awo nga baba bangi kubanga ng'abaana banyumirwa akantu ako abaana nga banyumirwa akantu ako zima yayimbaako kokka Roland oba yakongerayo awowoka kale tukyali ne Adela nabagamba nga tutandika n'Adela ono embaga nti Adela olulimi luyinza walumutawaanyaamu Oluganda ne kansubire byayogera mubikola ki mubitegeera then ekirala
olw'okuba olulimi olumu lumutawaanyaamu so asiri olumu aba ayogera ndowooza ekigambo nga yeebuuza nkireete etya n'asirikamu. Manyi waliwo abantu baakajanja ayinza okudda naga naye kati oyo omwana ng'ayogera asirika tubamanyi. N'oleka message n'otunuulira akantu akatono ennyo weekati. Then yabagamba nti mumuwulirize nnyo kuba byayogera gwe atabitegeera oyinza olowooza tebirina makulu, naye wowuliriza obulungi ku ggwe ayagala obitegeera ojja tegeera nti bikwatagana ate birina amakulu. Message weba siiyo tojja bitegeera, weba yiyo kukakasa ojja tegeera byayogera. So ebyo byowulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.